Omubaka y'omu omutwe mu nteekateeka y'okugyamu obwesige bakamisona ba paalamenti abana Theodore Ssekikubo wa Lwemiyaga County yeewunyizza okulaba ng'ababaka abanene abalina obumanyirivu mu nsonga za paalamenti babeesambye ne bajungulula kye baliko. Kineewunyisizza nti ba senior members aba paalamenti abandi badde bawabula ababaka ba paalamenti abalala ate abakugu mu mateeka ate be baleese okubuzaabuza paalamenti. Ffe tugenderedde rules of procedures ezino ze tugoberedde. Ssekikubo abadde omunyiivu agambye nti okuleeta ekiteeso basinzidde kawaayiro aka 10 akafuga paalamenti era singa tekiyita mu paalamenti ejja kuba eremereddwa okulwanyisa enguzi. Bw'olaba ng'emmundu ennene zivuddeyo olwaleero ku defendinga omanya nti n'ebintu bibatabukidde. Nsaba ababaka ba siniya baffe baleme kubuzaabuza paalamenti. Essente ze twogerako nsimbi za wa musolo. Paalamenti eno teriimu ssente wano, paalamenti tekola ssente. Mutendera ki ogwayisibwamu ne gukirizibwa paalamenti wano ne balyoka bazeegabanyisa. Abalangidde nti bantu bakulu nga n'amateeka bagamanyi era babadde bamusaba obujulizi bandibanga babadde mu lukwe lwa kubba mikono. Obujulizi bw'abadde anoonya abadde asaba mikono Honorable Macho okuva e Busia abadde asaba emikono naye nga twategedde ko waliwo olutula lwe baatudde olwa malice and sabotage nga baagala okubba emikono. Mu kusooka waliwo ababaka abakubye ebituli mu kiteeso ky'okugyamu bakamisona obwesige ne bategeeza nti abakirimu tebagoberedde mateeka. Bano kubaddeko Wilfred Nwagaba Wandura East, Abdul Katuntu owa Bugweri County era akulira akakiiko akakwasa empisa, Geoffrey Macho, Martin Ojala Mapenduzi n'abalala. Era Nwagaba agambye nti ekiteeso kirungi naye kyetaaga kwegendeza kubanga kiringa ekiruubirira okusuuza abamu ebifo by'obwakamisona. Wange tetwandegase bonna buli omu yandibadde alina ki egiye ekiva ku omnibus kubanga tunange kyawona lebo Mathias Mpuuga bye bamugambako yabikola ng'ali rope source backbench commission ate takyali ne rope. Obudde nti ababaka nga tebannateeka mikono ku kiteeso kyonna balina okusooka okutegeezebwa mu buwandiike era ng'emikono girina okuteekebwako mu maaso ga Sergeant at Arms. Naye Sergeant at Arms naye alina kubanga witnessinga zino signatures ng'eri pinned ku notice board. So to me, I insist that I will not accept to fight corruption in piecemeal. If we're going to fight corruption as the whole thing. Let the Ssekikubo team come out clear that we are not only targeting the commissioners, it must be the whole commission. Fe motion y'aba commissioners gye tuleese oba omulala ayina ya speaker aleete iye. So nze ndaba kino nikirimu which can't nikirimu okunoonyereza nikirimu entalo z'ebibiina bibye tutaagala ate nga tugenda mu kulonda. Ye Katuntu abudde ababaka obutalaga kyekubiira mu nsonga zino. Ababaka abatula ku kakiiko akange bagende mpola bw'obanga omaze okusayininga wano tokirizibwa kwetaba mu byakakiiko ak'empisa. Wakati mu kulinda ababaka abateeka emikono ku kiwandiiko ne sipiika Anita Antiamo ng'azze n'asisinkana Ssekikubo ne babaako bibeegeyaamu. Ekiteeso ekijja obwesige mu bakamisona abana okuli Mpuuga, Solomon Serwanyi, Esther Foyokyan ne Prose Mbabazi kiddidde okwegabanya ensimbi akawumbi kalamba n'obukadde 7. Ekiteeso kyaleetebwa wiiki ewedde omubaka Ssekikubo, Sarah Opendi n'abalala. Ebyo bijjidde ng'eggwanga lya Amerika livulumizza ekiwandiiko nga litadde nnatti ku sipiika Ntamong abaali baminisita okuli Mary Goretti Kitutu ow'ensonga z'Ekalamoja ne yali omubeezi wa Agnes Nandutu ne minisita omubeezi ow'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi. Ng'oggyeko sipiika abasatu abo bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kubba amabaati g'Ekalamoja nga nnatti zino zeeyongera ku Bungereza ze yasooka okussa ku sipiika Kitutu ne Nandutu. Amerika tekomye kussa nvumbo ku sipiika ekawubula nebba era nga ye pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo n'ababeezi b'abaminisita abaagoba okuli Michael George Kitutu ne mukyala wa Lugoloobi Evelyn Nakimera. Omulala siddwako Natti yali amyuka omuduumizi wa PDF Lieutenant General Peter Lwelu nga misaya kino muwabuzi wa pulezidenti ow'enjawulo. Obedi Utale yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.